abamu bafumbira lwa status. Wali oluyimba lwe nawulira samba gawuniyo. Abaana abawala bangi abawala ebigambo bino baagala nnyo okusamba gawuni. Okusamba gawuni si kibi kubanga era buli muntu yandiyagadde okugisamba. Nange kennyini nawasa omukyala era n'asamba gawuni, so it's a blessing. Era twebaza omuyiiya w'oluyimba olwo. Nobadde okimanyi nti waliyo abaana abawala abaagala bwagaza okusamba gawuni kyokka nga yalowooza nti obufumbo bukoma mu gawuni. Waliya nga amusumba, nange njagala kusamba ku gawuni, nange nsambeko ku gawuni, nange nkumbeko mu lukuubo lw'ekkanisa, nange bankubeko ku kifaananyi nga nafumbirwa, nange nyambaleko ku mpeta. Waliyo omuntu ayingira obufumbo naye nga obufumbo abuyingiramu lwa status. Nange nnyingireko mu basajja abafumbo, nange bamanyi nti saasigalira nawasaako ne bwe binannema. Era musumba biri ebintu byakugezaako. Obufumbo bulinga kiyungu, omukka bwe guyitirira okifulumamu naye bw'oguma n'obeera munda. Waliwo omuntu alina emboozi ezo. Kankujjukize kino ate okitegeere bulungi. Ebintu bintu si byakugezaako. Obufumbo Katonda yabukola nga bwa bbanga lyonna. Kyabulabe nnyo, kibi nnyo, kyantiisa, kikambwe okubanga oli mu bufumbo naye ng'obufumbo bulimu ku lw'ensonga nti wayagala kufuna status. Togenda bumalamu na wiiki, togenda bumalamu na mwezi. Gwe yasamba ku gawuni bakulabe, gwe yali anoonya sitante eza kamera, gwe yali anoonya ebifaananyi otimbeko mu nnyumba, nga kyekyo kyakuleeta mu bufumbo to get status. Kankutegeeze, status simbi okugifunayo obufumbo naye beera nga ensonga yokka ebukuleeseemu, akabi kanene kakusemberedde. Abalala bayingira obufumbo buno lwa bizibu, ate abo bangi naddala abaana abawala. Ebizibu bibaleese mu bufumbo nga tebagenderedde. Omusajja yampeerera kakati nina okusasula sukulu fiizi ze, kati n'obeeraawo ng'oli mu bufumbo naye ng'obufumbo bw'olimu omusajja yakuweerera n'akusaba bazadde bo, abazadde bo ne bakuwaayo, kati oli mufumbo. Obwo bufumbo buluma, obwo bufumbo buzibu, obwo bufumbo bukalubo. Lwaki obeera mu bufumbo? Kubanga omusajja yakuweerera kati omalayo fiizi. Abala bali mu bufumbo kubanga bamugulirayo Rolex 2. Kikomando kiyingiza abaana abawala mu bufumbo. Kikomando chapati 2 n'amagi. Ne bamugulirayo kimu, ne bamugulirayo ekyokubiri, ekyokusatu nga bali bonna ng'azadde. Kati ali mu maka, bazadde bamugobye ng'omuvubuka amufunira akazige ewandegeya oba akafunye kamwoki oba eri mu kimumbaasa oba kazangola. Namwana mufunira akazigo, kati bafumbo. Abafumbirigana lwa bizibu. Abamu babeera bavubuka tabiriiko. Naye omanyi nti abavubuka batera okwefuula batabiriiko naye nga babojja. Kati aba akyabojja ne wabaawo waabojja omwo ne bagusibirayo. Bagenda okumala okugusibirayo ng'omuwala ali lubuto. Awo nabo ne batandikirawo amaka, nze sirina gyenzira nange sirina gyenzira. Nze togenda kungoba kudda waffe nina olubuto lwo. Ate ng'atya n'okuswala. Awo nabo ne bagatandikiraawo. Olaba amaka gatandise olw'ebizibu. Olaba amaka gatandise olw'emitawaana. Olaba amaka gatandisewo nga bagatandise tebagetekedde. Tebatutte na kiseera kwetegeera. Tebatutte na kiseera kweyiga. Tebatutte na kiseera kumanya kiki kye bagendamu. Tewali naakoze commitment eri munne tunabeera ffenna. Bagatandise era weebali. Ago gaguluba. Mu myaka 2-3 bakubagana. Omwana w'okubiri bamuzaalira mu ntalo. Ono nno byono musudde. Nsonga kira amaka mangi ag'abavubuka tebagafanako. Bagasuula eri. Omukazi ali ku lulwe. Musajja yeeyendera n'omukazi yeeyendera. Ekibagatta kimu tulo n'abaana be bazaala. Ki ekireeta amaka okufaanana bwe kityo? Abantu bagayingira na bizibu. Sometimes n'ebizibu ne biggwawo. Abamu ne batuuka ne babimanyiira kati nga tebakyayinza baleeta bonna. Olwekyo teeka okubeera ng'oyingira amaka olw'ensonga entuufu, enkakafu, eyo yennyini gy'oteeka okubeera nayo. Kyo nno